Oluvannyuma lw'okufundikira essuula kiteredde kwenzaalwa. Eyookubiri, mu kitabo kino abantu balamu Kkoyi omunyumya mwe yatulombojjedde ku bintu ebyali bisangibwa ku kyalo kyabwe kiteredde. Nzikiriza nkwanirize bya nsusso mu kitundu kyaffe eky'olwaleero nga tuli mu ssuula eno eyookusatu, Jjajja ng'akisengako. Nkwagaliza okuwuliriza obulungi. Nva nnungi yannakuwaza nanneesisiwaza omubiri n'entiribira n'enkankana, enjoka ne zinsalirira mu lubuto, entegetege ne zinfambirawo ng'omulwadde w'obuko. Nga bino biva ku kunnombojjera ebigambo ebyankwasa ennaku katanjoze ne ku mmunye. Yasooka kukololamu ng'eno bw'akutta enfuuzi mu gwa ddyo n'emmindi mu gwa kkono nti, baze katono keewaza. Abataayi be lye baasalangako ne bamuyita Katono yali musajja eyamyuka ng'ettungulu, omuwagguufu, muwanvu busolobyo, nga ddala mulangaatira. Omutwe gwe gwali kibumbuli nga kuliko enviiri ez'amasadde, ng'ekyenyi kye kya lubiri, ebisige byali bya nnanda, amaaso ge ga lwenge, nga wamba mpanvu eziwempeddwa kakoba, ennyindo ŋŋanda yennyini, emimwa gya muntu. Ku mumwa gwa waggulu nga kuliko essulubu, ng'aliko amannya ag'akasenge meeru ttukuttuku, amatama masaamusaamu okuli obunnya, ensingo mpanvu nga yasibagana ebiseera gy'oli nti mukazi, ekifuba kya kivubi ekyajjula kabambaggulu, ng'alina emikono gya ntaala, engalo n'ebigere biwanvuyirivu ebyagonja, enjala za kibuli, amagulu nga bulegeete, nga muyonjo omuzibu. Yagendanga n'atambuza eddembe, alinnya talinnya nkugambye ng'eno bw'agooma, ng'asanyusa nnyo abaakagamera ku kifuba. Yateranga n'okwetikkira seppeewo w'entaasoma. Yalina n'obusundosundo wansi w'obukoowekoowe obwamulungiya ng'enjuba y'ekiirikiti, ng'ayogera adoodooma. Abantu bakuuluumukukiranga ewaffe balase naye kumu emboozi ezikwata ku by'edda n'okulamya Oluganda, oli nga tanyumya neeyano, ng'ali mu kkomagiro ku mutendera ogusinga okusanyusa bamukutulampale ogw'okuttula. Nze kwe kulya Jjajja ekimuli ne mmubuuza nti, mukyala, okuttula kye ki? Munnange bwe ntyo bwe namweyitiranga, naye nampita lya mwami oluusi baze, naye nga simanyidde ddala kye bitegeeza n'amakulu gaabyo amakusike agaabirimu. Mbitegedde bukulu. Bwe namubuuza olwo n'alyoka akuba mu ngalo ng'asanyuukiridde nti, okuttula kwe kuteeka enjola ku lubugo lulabike bulungi nga beeyambisa ensaamettula gye bayita enzituzi, ng'eno bwe bayimba obuyimba nga buno. Edda baatugambanga omukazi kyatalya kye kiwunya olwendo lwe, kankukube enkuttule. Jjajja ayogera n'ebigambo ebirala bye boogera nga bakomaga, ebimu bye sikyajjukira, anti omanyi obwerabizi obungi bukusabya gwe wamma. Nali nkyamwokya olufulubenje lw'ebibuuzo ebikwata ku kukomaga, kwe kunsaba ngira mmugumiikiriza amale okunnyumiza gye baava nga tebannasenga ku kyalo kiteredde, nti gye baava waaliyo omusajja gwe neerabidde amannya, yali Mulogokkungwa, ng'atiibwa nga Kabaka Lukenge, ng'ewuwe tewabbwa, nti yalina ebyawongo bye yakolanga ng'enkuba ezze nga tayagadde etonnye walala, nti omusajja ono yayinzanga okubuukirabuukira mu luggya lwe ng'olulenga, ng'olwo ayagala etonnye mu kibanja kye mwokka, ebiseera ebimu ng'agitangira okutonnyawo n'etonnya mu bitundu ebirala. Abaali bamumanyi baagambanga nti yava Bulendu. Waliwo lwe yakola ekyewuunyo ku musajja omunaddiini
eyavumirira omwenge nti masitaani nti agunywa aba musirusiru ddala n'ajuliza n'ekitabo ekitukuvu bwe kigwogerako bwe guli omukudaazi era omuleekaanyi k'omulendu nti ssebo nga tuwulira nti mu bitabo byammwe ebyo bye mutinkiza nti bitulagira okugunywako tutto obuyoka mu lubuto nti era ne ba Yezu bammwe abo ku mbaga y'ekaana baddira amazzi ne bagufuula omwenge era naye yennyini Yesu n'anywako. Lwaki gwe yafuula ate nga mumuyita mwana wa Katonda ate nga gwe muguyita mubi? Empaka zino nti zaavaamu oluyombo kasiggu okukkakkana. Amazima ng'enjala zikwekeddwa boogedde bino na biri omwali n'okumokkola agagamba agatayitisika mu kamwa. Omunaddiini yagamba nti bwe nadda eka neeyiwako ku tuzzi anti n'obudde bwali buzimedde. Omuwewo gye gwava okunseekenya mu busomi saamanyaayo kwe kwevumbika ekiriri kyange n'ekyeggulo mwe nakiriira olwakimala nga maze okukiggwa ennyalwe nga neebaza yazimba nga naakagwawo natandika okulogootanalogootana bwenkema mpozi zirukuze nagugumuka mu buliri nga ndiko ebiwalala nziguddewo oluggi. Omukyala yalowooza nti ngenze mu kaabuyonjo sadda nafuuka mugenzi tazze. Yogayoga wa muyiisa eyali anoonyezza ku lunaku olwo omusogozi n'atamulaba nga ntandika kusogola. Mu ttumbi lyonna amaato ge nasogola gaawera 6. Teebereza munaddiini kabona wa Katonda omulamba okusengejja n'okulega n'endega. Saamanya kyannaawula kuva mu buliri. Nagunywa n'enjeguka waddanga nankwatira n'ensawo gundi buli eyandabako enseko ne zimuyitamu abandi maziga. Lowooza musajja wa Katonda okusindikirwa namutaawula sitaani yennyini. Olwo mukyala wange n'obwana bwange buntunuulire nga butya ye ate endiga za Katonda ze nalindiisa ekigambo ekiguvumirira buli lunaku. Mukyala bw'awunzika ebigambo ebyo ne mmanya nti omulogo musambwa gwa kubiri. Okuva ku olwo nayiga essomo era mpaka nandekamu nti teri kitasoboka kubaawo wansi w'enjuba kubanga Katonda omuntu yamuwa obuyinza n'amaanyi ku buli kintu ng'oggyeko omukka ogw'obulamu anti kasitoofa tasobola kumuzzaawo. Ow'omukwano jjajja yannyumiza ebintu njolo na buli kati bye ndaba. Olulala yannyumiza ng'okwo era bwe kwaliko omukazi eyazaala abalongo ekyewuunyisa ng'omuttimba eyasomba abeebule n'ebweya okumwerolera naye embu olwaweza omwaka n'atonta ng'abeetamiddwa okumwetayirira n'okumwetooziirirako. Yajjanga mu bubba alabe ku nnyina n'okulera ku mwana munne. Kyeziranga kuwulira munne ng'akaabye nnyabwe amulesse mu nju ng'agenze mu gy'alobera wannyenda okweggala n'apirippya misinde n'amuggya mu kibaya n'amwezingirira mu nkata 2 ng'eno bw'amusiisiitira ng'omuto bw'alera muto we ng'abadde akaaba. Okutuusa Nnaalongo lwe yakomangawo n'amumuggyako olwo n'amuwa amagi oluusi nkoko. Bw'amala okubyeggwera nga yeemulula ng'alula. Ku kino natya nga mbiwulidde nga bw'ontuma mu nju mu nzikiza ntyamu ndowooza nti mulimu kittimba. Kale obuto kibi nnyo era abukuvuma tassa nako magufa. Lumu yannyumiza ensonga kalunsambulira eyabasengusa okuva gye baali balyoke bajje batabe ku kiteredde era agamba ati twali tunoga mmwanyi nonda ezigudde emabbali w'ekikunta ekyatukuba encukwe. Ku kyalo okwo kwaliko omukazi eyaganzibwa 2 n'abulwako obw'essimbwa gw'anaawaayira. Eky'ennaku
yafuna olubuto era buli omu n'atandika okwesunga okulera omwana. Ekiseera bwe kyatuuka n'akubawo eddenzi era nnyina byamusobera ng'ayombera gy'asaka, anti nga buli omu agamba omwana wuwe bwoya n'ebirala nfofoolo. Baali bakyali mu kutootoolikana, omuwere n'akongojja omulangira eyamuserengesa e Kaganga. Omulambo gwalwanirwa, enfuufu n'efuumuuka. Ab'akakiiko k'ekyalo baasalawo guziikibwe omu era ne kituukirizibwa. Omulala kyamuduguda era mu kiro ekyo omufu yaziikulwa eyeeyita kitaawe. Embugo zaamansibwa ebbali w'entaana. Kino kyatwennyamiza nga tulowooza nti basezi be bamugajambudde, mpozi ng'oli eyakikoze n'agutwala ekiro ekyo ewaabwe mu Bulemeezi n'amweziikira. Bino abantu abamu baabimuumuunya n'okubimokkolera mu birabo, mu bidandaali by'omwenge, abamu nga tubiyita byappa, kaabandi nti kituufu mbu waliwo omutamiivu lwe yasangiriza omuntu gwe yeefaanaanyiriza ono asongerwamu olunwe ng'akukuta n'ekintu ekisibe ku ggaali nga kiri mu kisawo. Yamwasanguza n'amannya ge mu buvumu obuyitirivu era oyo ekizimba gwe kyayabikirako, naye oluvannyuma yakkiriza nti ye yali yakikola kubanga omwana yali yeekakasa nti wuwe wa mu ntumbwe. Kale nga tayinza kusangulizibwako lupotya lwa ttoomi n'atabuti maaso. Yabange, lwaki siwummulirako ko wano nange ne mmala okumira ku lwendo lw'amazzi ate mmali nkomewo nkwongereyo n'ekitundu kyaffe ekirala mu ssuula yaffe eno tukyagenda nayo mu maaso, essuula jjajja ng'akisengako ekyatunyumira. Mubeere bulungi, tusisinkane.